Sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde. N'ababaka ba Parliament bagudde mu bintu nga bu kompyuta obw'omu ngalo buyite iPad bwe babadde balindirira kyaddaaki bw'abaweereddwa. Buli iPad ey'omubaka yasaasaanyizibwako obukadde 4 era ng'omugatte Parliament yasaasaanyiza ensimbi ezikunikirizeeyo mu buwumbi obubiri okugula bu kompyuta 488. Wadde nga bannayuganda bangi kuno bakulabyenga kwejalabya, Parliament ey'omwenda ye yayanjula ekiteeso eky'okugulira ababaka bu kompyuta obw'omu ngalo nga ababaka bategeeza nti okukozesa empapula kwali kususse nga n'olwekyo baali basaanye okudda ku mutimbagano ogwa digito. Omwogezi wa Parliament Chris Obore atutegeezeza nti wadde nga iPad zino ziweereddwa ababaka tekitegeeza nti tewakyali kukozesa mpapula. Going digital is not a replacement of paper. There is no way you're going to get rid of paperwork. It doesn't mean, even in the US, everywhere there's still paperwork. It is to reduce on paperwork. Sometimes it may not even reduce, but it to speed up communication. Ekyebuzibwa kiri nti ababaka bu kompyuta obw'omu ngalo banaabukozesa ekyo kisaanidde kubanga gye buvuddeko ababaka ab'enjawulo baalabibwako nga bazanyirako amatatu nga bali mu bukiiko bwa Paalamenti. Yabaaye ng'ensimbi ezikunikirizeeyo mu buwumbi obubiri ze zaasaasaanyizibwa ku kugulira ababaka iPad empya g'amayitire g'ezenkadde geegaliwa. Omwogezi wa Parliament ategeezezza nti ababaka abaagala okusigaza iPad ezenkadde baakusalibwako emitwalo 5 okuva ku musaala gwabwe ng'ate abo abataagala baakuzizaayo. The Commission decided on 2 options because members had used them for a long time. Some maybe want to use them, they have their personal data. They gave them an option. So those MPs who wanted to own them have to pay 500,000, then they own them. Those who don't want to own them have the option to return. Majority of the MPs opted to own them. So what happened is that the clerk to Parliament deducted 500,000. That was agreed upon by the government valuer. Abantu ba bulijjo betwogedde nabo tebakkiriziganya na kya gavumenti kugulira ababaka bu kompyuta obw'omu ngalo kuba bw'obeesobola. Kitukosa kubanga amalwaliro tetulina ddagala. Buli kimu enguudo nfu. Kati okukwata iPad omubaka yandibadde ababaka bafuna ssente nnyingi buli omu asobola okukwata ssente n'egula iPad. Ndowooza ya mitwalo nga 80 miliyoni. Lwaki Parliament yebawa? Olw'okuba tunyigirizibwa nga ffe abantu ba wansi ffe tubalonda. Bo tebeeronda tebamanya nakalubwe kanoonyezebwa ffe mirandira ffe muti bo mirandira naye lwaki ffe bo bafuna ekinene ng'ate ffe tetufiiriddwako tubonaabona nze ndi munnaluweero. Ensi gye tulimu ekyuse era gwe mulembe oguliwo bwe baba nga babagulidde iPad zisaana. Stephen Tulyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.